Ekitabo kya nnabbi Amosi, essula esooka. Ennyanjula. Bino bye bigambo Mukama bye yabikkulira Amosi eyali omu ku basumba b'e Tekowa, nga bifa ku Isirayiri mu kiseera ky'obufuzi bwa Uziya kabaka wa Yuda, ne mu bufuzi bwa Yerobowaamu mutabani wa Yowaasi kabaka wa Isirayiri, ng'ekyabulayo emyaka 2 okutuuka ku kukankana kw'ensi. Obubaka obutegeeza Isirayiri omusango. Amosi n'agamba nti, Mukama awulugumira ku lusozi Sayuuni, era eddoboozi lye liwulirwa nga libwatukira mu Yerusaalemi. Amalundiro gakala, n'omuddo ku ntikko y'olusozi Kalumeeri guwotoka. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, abantu b'omu Damasiko bakoze ebibi emirundi n'emirundi, siireme kubabonereza. Babonyaabonyezza abantu b'e Gireyaadi nga babasalaasala n'ebyuma. Kale ndiweereza omuliro ku lubiri lwa kabaka wammwe Kazayeeri, era guluyokya n'ebigo bya kabaka Benukadadi. Ndimenya aguuma agasiba enzigi z'ekibuga Damasiko, era n'abantu abamu balisalibwako okutuukira ddala mu kiwonvu ky'e Aveni, n'oyo akwata omuggo gw'obwakabaka ndimumalawo okuva mu nnyumba ya Besi Edeni. Abantu b'e Busuuli balitwalibwa mu busibe e Kiri, bw'atyo bw'ayogera Mukama. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, abantu b'omu Gaza bakoze ebibi emirundi n'emirundi, siireme kubabonereza, kubanga batwala abantu ab'omu ggwanga lyonna nga basibe, ne babatunda mu Edomu. Kale ndiweereza omuliro ku bbugwe w'ekibuga Gaza, ne gwokya amayumba gaakyo. Ndimalawo abafuzi ab'omu bibuga Asudodi ne Asukoloni. Ndibonereza ekibuga Ekuloni, n'ekitundu ekifisseewo eky'Abafirisuuti balizikirira. Bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, abantu b'omu Ttuulo bakoze ebibi emirundi n'emirundi, siireme kubabonereza, kubanga baawaayo eggwanga lyonna nga basibe eri Edomu, ne batajjukira ndagaano ey'abooluganda eyali ekoleddwa. Kale ndiweereza omuliro ku bbugwe w'ekibuga Ttuulo, gwokye amayumba gaakyo. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, abantu b'omu Edomu bakoze ebibi emirundi n'emirundi, siireme kubabonereza, kubanga baayigganyanga baganda baabwe Abayisirayiri ne babatta awatali kusaasira n'akatono. Obusungu bwabwe ne bubuubuuka obutakoma, ne batabusalako. Kale ndiweereza omuliro ku kibuga Temani, era gulyokya amayumba g'e Bozula. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, abantu b'omu Amoni bakoze ebibi emirundi n'emirundi, siireme kubabonereza, kubanga mu ntalo ze baalwana okugaziya ensi yaabwe, baabaaga abakazi abali embuto ab'e Giriyaadi. Kale ndikuma omuliro mu bbugwe w'ekibuga Labba, era gulyokya amayumba gaakyo. Walibaawo okuleekaana ku lunaku olw'olutalo, era okulwana kuliwuuma nga kibuyaga. Kabaka waabwe alitwalibwa wamu n'abakungu be mu busibe. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Amosi essula ey'okubiri. Obubaka eri Mowaabu. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, abantu b'e Mowaabu bakoze ebibi emirundi n'emirundi, siireme kubabonereza, kubanga baayokya amagumba ga kabaka wa Edomu ne bagafuula evvu. Kale ndiweereza omuliro ku Mowaabu, era gulyokya amayumba g'e Keriyoosi. Abantu b'e Mowaabu balifiira mu kasasamalo k'olutalo, ng'abatabaazi baleekaana nga bwe bafuuwa amakondeere. Ndizikiriza omufuzi w'e Mowaabu wamu n'abakungu be bonna. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Obubaka eri Yuda.
Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, abantu b'omu Yuda bakoze ebibi emirundi n'emirundi, siireme kubabonereza, kubanga bagaanye amateeka ga Mukama era tebakutte biragiro byange. Eby'obulimba bajjajjaabwe bye baagobereranga bibawabizza. Kale ndiweereza omuliro ku Yuda era gulyokya amayumba g'omu Yerusaalemi. Obubaka eri Isirayiri. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, abantu ba Isirayiri bakoze ebibi emirundi n'emirundi, siireme kubabonereza, kubanga batunze mu buddu abantu abatalina musango n'abaavu abatasobola kusasulira wadde omugogo gw'engatto. Balinnyirira abateesobola ng'abalinyirira enfuufu ey'oku nsi, era bakyamya olugendo lw'abawombeefu. Omulenzi ne kitaawe benda ku muwala omu, bwe batyo ne boonoona erinnya lyange ettukuvu. Bagalamira ku mabbali ga buli kyoto, ku ngoye ze baggye ku baavu ng'omusingo. Mu nnyumba ya Katonda waabwe mwe banywera omwenge gw'abo be batanzizza. Naye mmwe abantu bange, kwali kubalumirwa nze okusaanyaawo Abamoli nga mulaba, abaali abawanvu ng'emivule era ab'amaanyi ng'emyera. Ebyabwe byonna nabizikiriza okuva ku bibala ebyali waggulu okutuuka ku mirandira egyali wansi. Nabaggya mu nsi y'e Misiri ne mbakulembera emyaka 40 mu ddungu, ne ndyoka mbawa ensi y'Abamoli ebe yammwe. Nalonda abamu ku batabani bammwe okuba bannabbi, n'abamu ku balenzi bammwe okuba abawonge. Si bwe kiri bwe kityo mmwe abaana ba Isirayiri, bw'ayogera Mukama. Naye mmwe mwadda mu kuwa abawonge omwenge okunywa, ne muwa bannabbi ebiragiro nga mubagamba nti temulagula. Kale kaakano nja kubanyigiriza ku ttaka, mube ng'ekigaali ekyetisse ebinywa by'eŋŋaano. Amaanyi ag'okudduka galibula ow'embiro, ab'amaanyi baliggwaamu endasi, n'omuzira nnamige talisobola kuwonya bulamu bwe. Abalasi b'obusaale tebaliguma kuyimirirawo, omuddusi w'embiro talyewonya, wadde n'oyo eyeebagala embalaasi talisobola kuwonya bulamu bwe. Ku lunaku olwo abalwanyi nnamige balisuula ebyokulwanyisa byabwe ne badduka bukunya. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Amosi essuula ey'okusatu. Okulabula Isirayiri. Muwulire ekigambo kino Mukama ky'aboogeddeko, mmwe abaana ba Isirayiri, eggwanga lyonna lye yaggya mu nsi ey'e Misiri. Agamba nti, mmwe mwekka be namanya ku bika byonna eby'ensi ne mbalonda, kyendiva mbabonereza olw'obutali butuukirivu bwammwe bwonna. Ababiri bayinza okutambulira awamu wabula nga batabaganye? Empologoma ewulugumira mu kibira nga terina muyiggo? Empologoma ento ekaabira mu mpuku yaayo nga terina kyekutte? Ekinyonyi kikwatibwa mu mutego nga tebakiteze kakunizo? Omutego gumasuka nga tewali kigumasudde? Bafuuwa ekkondeere ly'olutalo mu kibuga, abantu ne batatya? Akabi kagwa mu kibuga, Mukama nga si yakaleese? Mazima, Mukama Katonda taliiko ky'akola wabula ng'amaze okukibikkulira abaweereza be bannabbi. Empologoma ewulugumye, ani ataatye? Mukama Katonda ayogedde, ani ataawe bubaka bwe? Mulangirire mu mbiri z'omu Asudodi n'ez'omu Misiri, mugambe nti mukuŋŋaanire ku nsozi ez'e Samaliya, mulabe obujagalalo obuli eyo n'ejjooga eririyo. Mukama agamba bw'ati, abantu abo tebamanyi kukolera mu mazima,
bateeka mu mayumba gaabwe ebintu ebinyage n'ebibbe. Mukama Katonda kyava ayogera bw'ati nti, omulabe kyaliva yeetolola ensi yaabwe, n'amenya ebigo byabwe, n'anyaga eby'omu mayumba gaabwe. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, ng'omusumba bw'asuuzaako amagulu abiri, oba ekitundu ky'okutu eky'endiga eriiriddwa empologoma, bwe batyo n'abaana ba Isirayiri ababeera mu Samaliya bwe baliwonawo abatono ku abo kaakati abagandaalira mu buliri obw'omuwendo omungi. Muwulire era mulabule ennyumba ya Yakobo, bw'ayogera Mukama Katonda, Katonda ow'eggye. Ku lunaku lwe ndibonereza Isirayiri olw'ebyonoono bye, era ndisaanyaawo n'ebyoto bye e Beseri, n'amayembe g'ekyoto galisalibwako ne gagwa wansi. Ndisaanyaawo amayumba ge babeeramu mu budde obw'obutiti, n'amayumba ge babeeramu mu budde obw'ekyeya. Amayumba agatimbiddwa amasanga galisaanawo, n'amayumba amanene galizikirizibwa, bw'ayogera Mukama. Amosi essuula ey'okuna. Abantu baakuzikirizibwa. Muwulire ekigambo kino, mmwe abakazi b'e Samaliya, abagezze ng'ente z'e Basani, abajooga abaavu, abakamula abeetaaga, abagamba babbaabwe nti muleete omwenge tunywe. Mukama Katonda nga bw'ali omutuukirivu, alayidde nti, laba, ennaku zijja lwe balibatungamu amalobo, ne babaggyawo mwenna nga babasika ng'ebyennyanja. Muliwalulwa okuva mu mayumba gammwe, ne musuulibwa ebweru, nga muyisibwa mu bituli ebibotoddwa mu bisenge, musuulibwe ku Kalumooni, bw'ayogera Mukama. Mujje e Beseri mukole ebibi, mugende e Girugaali mwongere okwonoona. Mulete ssaddaaka zammwe buli nkya, n'ebitundu byammwe eby'ekkumi buli nnaku 3. Muweeyo ssaddaaka ey'okwebaza ey'emigaati egizimbulukusiddwa. Mulangirire ebiweebwayo bye muwaayo nga mweyagalidde. Kubanga ekyo kye mwenyumiririzaamu, ayi mmwe abaana ba Isirayiri, bw'ayogera Mukama Katonda. Nabaleetera enjala mu bibuga byammwe byonna, emmere n'ebula mu mayumba gammwe gonna, naye era temwadda gye ndi, bw'ayogera Mukama. Naziyiza enkuba okutonnya, ng'ekyabulayo emyezi 3 okutuuka ku makungula. Natonnyesa enkuba ku kibuga ekimu, ne ngiziyiza okutonnya mu kibuga ekirala. Yatonnyanga mu nnimiro emu, ate mu ndala n'etetonnya, ebirime ne biwotoka ne bikala. Abantu ne bavanga mu kibuga ekimu ne bagenda mu kirala okunywa amazzi, naye ne batasangayo gamala kunywa kukkuta. Naye era temwadda gye ndi, bw'ayogera Mukama. Ebirime byammwe nabigengewaza ne mbiteekamu obukuku. Enzige nazo ne zirya ensuku zammwe ez'emizabbibu, emitiini gyammwe n'emizeyituuni gyammwe. Naye era temwadda gye ndi, bw'ayogera Mukama. Nabasindikira kawumpuli nga gwe nasindika mu b'e Misiri. Abavubuka bammwe ne mbattira mu lutalo n'ekitala, n'embalaasi zammwe ne zinyagibwa. Najjuza ennyindo zammwe ekivundu eky'emirambo mu nsiisira zammwe, naye era temwadda gye ndi, bw'ayogera Mukama. Nazikiriza abamu ku mmwe nga bwe nakola ab'e Sodomu ne Ggomola. Mmwe abaawonawo ne muba ng'omumuli oguggiddwa mu muliro, naye era temwadda gye ndi, bw'ayogera Mukama. Kyendiva nkubonereza, ayi Isirayiri, n'olwekyo weeteeketeeke okunsisinkana, ggwe Isirayiri. Kubanga oyo abakolako
ye Katonda eyatonda ensozi, eyatonda embuyaga, era ategera omuntu by'alowooza. Yafuula enkya okubeera ekiro, era atambulira ku ntikko z'ensozi. Mukama Katonda ow'eggye lye linnya lye. Amosi essula ey'okutaano. Isirayiri erinnya okwenenya. Muwulire ebigambo bino eby'ennaku by'ennyimba okubakungubagira, ayi ennyumba ya Isirayiri. Isirayiri omuwala embeerera agudde, taliddayo kuyimuka. Agudde wansi mu nsi ye, talina wa kumuyimusa. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti ekibuga ky'omu Isirayiri ekyasindikanga abalwanyi 1,000 mu lutalo kirisigazaawo 1,000, n'ekyo ekyasindikanga 1,000 kirisigazaawo 10 bokka. Bw'ati Mukama bw'agamba ennyumba ya Isirayiri nti, munnoonye, kale munaabanga balamu. Naye temugenda Beseri kusinza, so temuyingiranga mu Girugaali oba okunoonyeza e Beeruseba, kubanga abantu b'e Girugaali balitwalibwa mu busibe, ne Beseri kirisaanyizibwawo ddala. Munoonye Mukama, kale munaabanga balamu. Aleme okubuubuuka ng'omuliro ku nnyumba ya Yusufu, ne gugyokya so nga tewali wa kuguzikiza mu Beseri. Zibasanze mmwe abatasala mazima ne musuula wansi obutuukirivu. Munoonye oyo eyakola emmunyeenye zikakaaga n'entunga lugoye, afuula ekizikiza okuba omusana, afuula obudde obw'emisana ne bufuuka ekiro. Ayita amazzi ag'omu nnyanja n'agayiwa ku lukalu. Mukama lye linnya lye. Mu bwangu obw'ekitalo era awatali kulabula, azikiriza ab'amaanyi wamu n'ebigo byabwe. Mukyawa oyo alamula mu bwenkanya, era mutamu oyo ayogera amazima. Kale, nga bwe munyigiriza abaavu ne mubanyagako eŋŋaano yaabwe, amayumba ag'amayinja amanene ge muzimbye temuligabeeramu, era n'emizabbibu emirungi gye musimbye temulinywa ku mwenge gwagyo. Mmanye ebyonoono byammwe bwe byenkana obungi n'emisango gye muzzizza bwe gyenkana obunene. Muyigganya abatuukirivu, mulya enguzi, era temusala misango gy'abaavu mu bwenkanya. Omugezi kyava asirika mu biseera ebifaanana bwe biti, kubanga biseera bibi. Mufube okukola ebirungi so si ebibi, lwe munaabeera abalamu. Olwo Mukama Katonda ow'eggye anaabanga nammwe nga bwe mugamba nti ali nammwe. Mukyawenga obubi, mwagalenga obulungi, musalenga amazima mu mbuga zammwe. Oboolyawo Mukama Katonda ow'eggye alikwatirwa ekisa ekitundu kya Yusufu ekifisseewo. N'olwekyo Mukama Katonda ow'eggye, Mukama agamba bw'ati: walibaawo okukuba ebiwoobe mu nguudo, era baligenda baaziirana mu makubo gonna nti woowe, woowe. Baliyita omulimi okukuba ebiwoobe awamu n'abo abapangisibwa okukungubagira abafu. Walibaawo okukuba ebiwoobe mu nsuku zonna ez'emizabbibu, kubanga njijja okubabonereza mmwe, bw'ayogera Mukama. Zibasanze mmwe abeegomba olunaku lwa Mukama. Mwagalira ki olunaku lwa Mukama? Kizikiza so si musana. Olunaku lulibeera ng'omusajja adduka empologoma ate n'asisinkana eddubu, oba ng'omuntu bw'ayingira mu nnyumba n'akwata ku kisenge omusota ne gumubojja. Olunaku lwa Mukama luliba lwa kizikiza so si lwa kitangaala, luliba lwa kizikiza ekikutte omutali katangaala konna. Nkyawa, nyooma embaga zammwe, so sirisanyukira kukuŋŋaana kwammwe okutukuvu. Weewaawo newaakubadde nga muwaayo gye ndi
ebiweebwayo byammwe ebyokebwa n'ebiweebwayo byammwe eby'obutta sijja kubikkiriza era sisanyukira nsolo zammwe eza ssava ze muwaayo. Munzigyeko oluyoogaano olw'ennyimba zammwe. Sijja kuwuliriza maloboozi ga nnanga zammwe. Kale muleke amazima gakulukute ng'amazzi, n'obutuukirivu ng'omugga ogujjula ne gubooga. Mmwe ennyumba ya Isirayiri mwandeeteranga ssaddaaka n'ebiweebwayo mu ddungu mu myaka 40 gyonna, naye kaakano nga bwe musinza ebifaananyi bye mwekolera ebya Sikusi ne Kiyuni n'emmunyeenye nga be bakatonda bammwe, ebyo bye muba mutwala. Noolwekyo nja kubatwala mu busibe eyo okuyisa e Damasiko. Bw'atyo bw'ayogera Mukama, erinnya lye ye Katonda ow'Eggye. Amosi essuula ey'omukaaga. Mukama anenya abali mu mirembe. Zibasanze mmwe abali obulungi mu Sayuuni, nammwe abatalina kye batya olusozi lw'e Samaliya, abasajja ab'amaanyi ab'omu ggwanga erisinga amawanga gonna obukulu, abantu gye bajja okunoonya obuyambi. Mugende mutunuulire ekibuga Kalune mulabe, muveeyo eyo, ate mugende mu kibuga ekikulu Kamasi, ate muserengete e Gaasi, ekibuga ky'Abafirisuuti. Ebibuga ebyo bisinga obwakabaka buno bwombi obulungi, oba bisinga ensi yammwe obugazi? Mugaanyi okukkiriza nti olunaku olubi lunaatera okutuuka, kyokka bye mukola byongera kulusembeza kumpi. Zibasanze mmwe abagalamira ku bitanda eby'amasanga ne mulya endiga ento n'ennyana ez'omu bisibo byammwe. Muyimba ennyimba ezitaliimu ku ddoboozi ery'ennanga era mweyiiyiza ebivuga nga Dawudi bwe yakola. Munywera omwenge mu mpaawo era mwesiiga omuzigo gusinga obulungi, naye ne mutanakuwalira kuzikirira kwa Isirayiri. Kale mmwe munaasooka okugenda mu buwaŋŋanguse, embaga n'ebinyumu byammwe, mmwe abagayaavu, birikoma. Mukama Katonda ow'Eggye alayidde nti, nkyawa amalala ga Yakobo ne ntamwa amayumba gaabwe, kyendiva mpaayo ekibuga kyabwe ne byonna ebikirimu eri omulabe waabwe. Awo olulituuka abantu 10 bwe balisigala mu nnyumba emu balifa. Owooluganda lw'omufu era ateekwa okumuziika bw'alifulumya omulambo mu nnyumba, alibuuza oyo akyasigadde mu nnyumba nti, wakyaliyo omulala ali naawe? Oli alimuddamu nti, nedda. Ono alimugamba nti, sirika, kubanga tetuyinza kwatula linnya lya Mukama. Kubanga Mukama bw'aliragira, ennyumba ennene n'entono zirimenyebwamenyebwa. Embalaasi ziriddukira ku lwazi, omuntu alimisa ente ku nnyanja. Naye mmwe obwenkanya mubufudde butwa, n'ekituufu mukifudde kikyamu. Mwenyumiriza nti muli b'amaanyi kubanga mwawamba ekibuga Lodebali. Laba, Mukama Katonda ow'Eggye agamba nti, mmwe abantu ba Isirayiri, ŋŋenda kubasindikira eggwanga okuwamba ensi yammwe, era balibabonyaabonya okuviira ddala awayingirirwa e Kamasi okutuuka ku kagga Alaba. Amosi essuula ey'omusanvu. Okwolesebwa okulaga Isirayiri omusango. Amosi bye yayolesebwa. Bino Mukama Katonda bye yanjolesa. Nalaba nga nteekateeka ebibinja by'enzige, nga baakamala okusala omuddo gwa kabaka era nga gutandika okuddamu okumera. Nalaba ng'enzige zirya buli kantu akali mu nnimiro abalamu ne nkaaba nti,
Ayi Mukama Katonda, sonyiwa, nkwegayiridde. Yakobo anaayimirira atya, kubanga mutono? Awo Mukama n'akyusa ekirowoozo kye n'agamba nti, tekibeere bwe kityo. Ne nfuna okwolesebwa okulala okuva eri Mukama Katonda. Nalaba ng'ateekateeka omuliro okubonereza abantu. Gwali gulidde ennyanja eyali wansi w'ensi era nga gutandise okwokya olukalu. Awo ne ndyoka ŋŋamba nti, Ayi Mukama Katonda, lekayo nkwegayiridde. Yakobo anaayinza atya okuyimirira, kubanga mutono? Awo Mukama n'akyusa ekirowoozo kye n'agamba nti, era na kino tekijja kubeerawo. Era nate Mukama n'andaga okwolesebwa okulala. Nalaba Mukama ng'ayimiridde ku mabbali g'ekisenge ekyazimbibwa ng'apimisa omugwa ogugera. Awo Mukama n'ambuuza nti, Amosi, olaba ki? Ne muddamu nti, omugwa ogugera. Awo Mukama n'agamba nti, nkozesa omugwa ogugera okulaga abantu bange Isirayiri nti bali ng'ekisenge ekitateredde. Sikyaddamu kukyusa kirowoozo kyange nate, ŋŋenda kubabonereza ddala. Ebifo ebigulumivu ezzadde we lyasinzizanga bijja kuzikirizibwa, n'ebifo ebitukuvu ebya Isirayiri bijja kusaanyizibwawo. Era ab'ennyumba ya kabaka Yerobowaamu ndibatta n'ekitala. Amosi ne Amaziya. Awo Amaziya kabona ow'e Beseri n'atumira Yerobowaamu kabaka wa Isirayiri ng'agamba nti, Amosi agezaako okukulyamu olukwe wakati mu nnyumba ya Isirayiri. Ensi teyinza kugumiikiriza bigambo bye byonna by'ayogera. Kubanga Amosi agamba nti Yerobowaamu alifiira mu lutalo, era Abayisirayiri bajja kutwalibwa nga basibe mu buwaŋŋanguse okuva mu nsi yaabwe. Awo Amaziya n'agamba Amosi nti, ggwe omulabi, genda, ddayo mu Yuda okolere eyo egy'obunnabbi era gy'oba ofuna emmere gy'olya. Naye tolagulira wano e Beseri, kubanga kino kabaka mwasinziza era ye yeekaalu y'eggwanga. Awo Amosi n'alyoka addamu Amaziya nti, nali siri nnabbi, so saali mwana wa nnabbi, wabula nali musumba era nga ndabirira emiti emisokomooli eyo Mukama gye yanzigya ku mulimu gw'obulunzi, n'aŋŋamba nti, genda olagule abantu bange Abayisirayiri. Kale nno kaakano wulira Mukama ky'agamba nti, tolagula bigambo binenya Isirayiri, toyogera bikosa nnyumba ya Isaaka. Mukama kyava agamba bw'ati nti, mukazi wo aliba mwenzi mu kibuga, ne batabani bo ne bawala bo balittibwa mu lutalo. Ettaka lyo lirigabanyizibwamu ne liweebwa abalala, naawe kennyini olifiira mu nsi ey'abatali balongoofu, era Isirayiri bateekwa okuggyibwa mu nsi yaabwe batwalibwe mu buwaŋŋanguse. Amosi essuula ey'omunaana. Ekibbo eky'ebibala. Kuno kwe kwolesebwa kwe nafuna okuva eri Mukama Katonda. Yandaga ekibbo eky'ebibala eby'omu kyeya. Mukama n'ambuuza nti, Amosi, olaba ki? Ne muddamu nti, ndaba ekibbo eky'ebibala eby'omu kyeya. Awo Mukama n'alyoka aŋŋamba nti, enkomerero etuuse ku bantu bange Isirayiri, sijja kuddamu kukyusa kirowoozo kyange, ŋŋenda kubabonereza. Awo ennyimba ez'omu yeekaalu ziriba kuwowoggana ku lunaku olwo, bw'ayogera Mukama Katonda. Emirambo giriba mingi, baligisuula mu buli kifo nga basirise. Muwulire kino, mmwe abalinnyirira, abatasobola kweyamba, era abaagala okusaanyaawo abaavu abo mu ggwanga lino. Mugamba nti omwezi ogwakaboneka gunaggwaako ddi tulyoke tutunde eŋŋaano, ne Ssabbiiti eneggwaako ddi tulyoke tuddemu okutunda.
olwo tulyoke tukendeeza ekipimo ate twongeze emiwendo tukumpanye nga tukozesa minzaani ezitapima kituufu. Tutunde ebisusunku by'eŋŋaano, tulabe abaavu abatasobola kusasula mabanja wadde okusasulira omugogo gw'engatto, tubagule bafuuke baddu baffe. Mukama, Katonda wa Isirayiri alayidde nti mazima siryerabira ebikolwa byabwe byonna ebibi. Ensi erikankana olw'ekyo, era buli muntu agirimu aliwuubaala. Ensi eritabanguka n'etumbiira era n'ekkanga omugga Kiyira. Awo olulituuka ku lunaku olwo, bw'ayogera Mukama Katonda, ndiragira enjuba n'egwa mu ttuntu, era ndireeta ekizikiza ku nsi, emisana. Era ndifuula embaga zammwe okuba okuwuubaala, n'ennyimba zammwe zonna okuba okukungubaga. Ndiba mwesaako enviiri zammwe, ne mwambala ebibukutu, ne mubanga abazadde abakungubagira omwana waabwe gwe babadde balina omu yekka. Olunaku olwo lulibeera lwa bubalagaze obungi ennyo. Ekiseera kijja, bw'ayogera Mukama Katonda, lwalisindika enjala mu nsi, eteri njala ya mmere newaakubadde ennyonta y'amazzi, naye enjala ey'okuwulira ekigambo kya Mukama. Awo balibulubuuta okuva mu nnyanja enfu okutuuka ku nnyanja eya wakati, n'okuva obukiikakkono okutuuka ebuvanjuba. Balidda eruuyi n'eruuyi nga banoonya ekigambo kya Mukama, naye tebalikizuula. Ku lunaku olwo abawala abalungi n'abalenzi balizirika olw'ennyonta. Abo abalayira ekibi kya Samaliya nga bagamba nti Katonda wo Ayi Ddaani mulamu, oba nti Katonda w'e Beeruseba mulamu, baligwa so tebaliyimuka nate. Amosi essuula ey'omwenda. Okuzikiriza ekyoto. Nalaba Mukama ng'ayimiridde ku mabbali g'ekyoto, n'alagira nti kuba emitwe gy'empagi za yeekaalu, emiryango gikankane, era gimenye ggwe ku mitwe gy'abantu. Abo abasigaddewo ndibattira mu lutalo. Tewaliba ku bo alidduka wadde awonawona omwo. Newaakubadde nga basima okutuuka mu magombe, omukono gwange gulibaggyayo, era newaakubadde nga balinnya okutuuka mu ggulu, era ndibawanulayo. Ne bwe balyekweka ku ntikko y'olusozi Kalumeeri, era ndibanoonya ne mbaggyayo. Ne bwe balyekweka wansi mu buziba bw'ennyanja wansi, era ndiragira ogusota gwayo ne gubabojja. Ne bwe balitwalibwa abalabe baabwe mu busibe, era ndiragira ne battirwa eyo n'ekitala. Nze mmaliridde okubazikiriza, so si kubakwatirwa kisa. Mukama, Katonda ow'Eggye, ye wuuyo akwata ku nsi n'esaanuuka, ne bonna abagibeeramu ne banakuwala, yonna n'etumbiira ate n'ekka ng'omugga Kiyira. Ye wuuyo azimba ennyumba ye mu ggulu, era waggulu w'ensi n'ateekawo ebbanga. Yayita amazzi ag'omu nnyanja n'agayiwa ku lukalu. Mukama lye linnya lye. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, mmwe abaana ba Isirayiri, mbalowoozaako nga bwe ndowooza ku baana b'Abaesiyopiya. Nga bwe naggya Isirayiri mu nsi y'e Misiri, bwe ntyo era bwe naggya Abafirisuuti e Kafutooli n'Abasuuli e Kiiri. Nze Mukama Katonda, kaakano neekaliriza obwakabaka buno obwa Isirayiri obukola ebibi, era ndibusaanyawo ku nsi, naye sirizikiririza ddala nnyumba ya Yakobo, bw'atyo bw'ayogera Mukama. Ndiragira okuwewa ennyumba ya Isirayiri mu mawanga gonna ng'eŋŋaano bw'ewewerwa mu lugali, okuggyamu bonna abatalina mugaso mu bantu bange
abo bonna abakola ebibi era abagamba nti akabi tekalitutuukako wadde okutusemberera balifa n'ekitala. Mukama agamba nti olunaku lulituuka lwe ndizzaawo obwakabaka bwa Dawudi obulinga ennyumba eyagwa. Ndibuddaabiriza ne mbuzzaawo nga bwe bwali edda. Olwo Isirayiri alitwala ekitundu kya Edomu ekisigaddewo n'amawanga gonna agatuumibwa erinnya lyange, bw'ayogera Mukama akola kino. Ennaku zijja, bw'ayogera Mukama, akabala lwalituuka ku oyo akungula, n'oyo asamba ezabbibu lwalituuka ku oyo asiga ensigo. Omwenge omuwoomerevu gulikulukuta okuva ku nsozi ne ku busozi bwonna. Era ndikomyawo abantu bange Isirayiri mu nsi yaabwe. Kale balizimba ebibuga ebyalekebwawo ettayo ne babibeeramu. Balisimba ensuku ez'emizabbibu ne banywa omwenge gwamu, era balirima ennimiro ne balya ebibala byamu. Ndibasimba abantu bange mu nsi yaabwe, so tebalisimbulwa nate mu nsi gye mbawadde, bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wo.